إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Abalungi abatulaba samukkirize tubeere nga tulaba muddakika ntono nnyo kumanya ki omusiraamu kwe yeetaaga okuba nti amanya. Obusiraamu buno ddiini ya kumanya, ddiini ya kuyiga, era omuntu alina okubeera nti kyatamanyi abuuza abamanyi. Oba olina ensonga yonna ekutawaanya mu busiraamu oteekeddwa okubeera nti ogibuuza. Allah nti yatugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mubuuze bannannyini kumanya bwe mubanga temumanyi. Kyabanga oba olina ekintu kyonna kikubuzaabuza mu busiraamu oba kyobuusabuusa oba ki kyonna kyotategeera kyonna, obusiraamu bwonna butegeereka. Mu busiraamu tetulina ilmu, tetulina kumanya kutuswaza. Ilmu yaffe yonna, okumanya kwaffe kwonna kulungi kutegeerekeka, omuntu yaba tannakutegeera. Kyonna kyolaba ekikutawaanya oteekeddwa okubuuza bannannyini kumanya, abamanyi. Nogamba ekintu kino kiri kitya, nkikola ntya, okitegedde. Lwaki ekintu nsonga eno ABCD eri bweti ne bweti ne bweti, n'ofuna bannannyini kumanya ne bagikunnyonnyola. Obusiraamu bwakumanya, bwakunoonya kumanya. Kuba nti aya yasooka okukka mu Qur'an, aya yasooka okukka, etteeka eryasooka okukka mu Qur'an ku Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah yali amugamba kusoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala yali agamba omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam asome. Bwekityo okusoma mu busiraamu kigambo kikulu, okunoonya okumanya mu busiraamu kigambo kikulu. Obusiraamu ilmu oba okumanya okusinga okw'omugaso omuntu okubeera nti amanya ensonga ezikwatagana ku ddiini ye. Ye ilmu kwe kumanya okusinga okuba nti kukulu, kuba omuntu aganyulwamu muko ng'akyali ku nsi kuno ate n'aganyulwamu muko nga avudde mu nsi eno. Okiraba? Awo ne tuzzaako okumanya okw'ensonga z'edduniya. Olina okuba nti olinaku okumanya kw'omanya biidhnillah ne kukuyambako okubeera nti owangaala mu nsi. Nabwekityo obusiraamu omuntu alina okunoonya okumanya. Okumanya kw'alina okusooka kunoonya kwa ddiini. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Olina okusookera ddala okumanya nti tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okuggyako ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo kwe kumanya okusinga okuba nti kw'amaanyi, kwe kusinga okuba nti kukulu. Omuntu alina okubeera nti amanya Allah we, ma'rifatul abdi rabbahu. Omuntu okubeera nti amanya Allah we, Allah yaani, olina okumanya Allah yaani. Omwana wo waba oza Allah nakuwadde omwana, mubuulire ku Allah, Allah yaani. Nawe kennyini olina okumanya Allah yaani. Omanye nti Allah ye yatutonda, omanye nti Allah yatuyimirizaawo, omanye nti Allah gwe tusaba, Allah yasaanye okusabibwa yekka awatali kumugattako kintu kyonna. Tulina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe nga tetulina kitumugattako kyonna. Ye ilmu esinga okuba nti nkulu, omuntu okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe tulina okusinza. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuba tusaala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tuba tusaala suratul Fatiha. Iyyaka na'budu, twogera ebigambo ebyo nti iyyaka na'budu, ay Allah gwe tusinza, wa iyyaka nasta'in, era gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusaba obuyambi. Bwe tuba tulina obwetaavu bwonna tusaba gwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yasaanye okusabibwa yekka. Wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tulina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akola ki? Atwanukula. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti abantu bakubuuza ku nze bagambe nti ndi kumpi, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Nyanukula edduwa y'omuntu yenna bw'abanga ansabye. Kale nno Allah subhanahu wa ta'ala yasaanye okubeera nti tumusaba, yasaanye okubeera nti tumusinza
Allah yasinzibwa yekka awatali kugattibwa kumugattako kintu kyonna kyonna. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wena okumanya nti tewali asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa Allah, okujjako Allah yekka. Ebirala byonna tebisinzibwa, ebirala byonna tebiina maanyi. Ayina amaanyi ya Allah subhanahu wa ta'ala, awonya ya Allah subhanahu wa ta'ala, atugabirira n'atutaasa ebizibu byonna bye tubeeramu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yina nnyini buyinza bwe tulina okubeera nti tuzza ensonga zaffe gyali. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ewa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tulina okubeera nti twesigamira. Oba olina obuzibu bwonna bwonna olina buzza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nno okumanya okusinga okuba nti kukulu okusookera ddala kw'olina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omu. Allah tulina okumusinza yekka nga ne tumugaseeko kintu kyonna. Ofunye ekizibu kyonna olina okuba nti weesigamira Allah. Fine, osobola okulwala n'ogenda ew'omusawo naye nga okakasa ogenda ku ew'omusawo olina okukakasa nti Allah yajja okuwonya. Kuba eno just nsonga gy'oteekawo nti kati ngenze ew'omusawo ndwadde, naye tolina kukakasa nti omusawo ono okuwonya kuli mu mikono gye. Nedda, okuwonya kuba kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omusawo akola kyasobodde ne Allah yakola ki? Yawonya. Era n'abasawo nabo bakimanyi nti bakola kyebasobodde naye Allah yakola ki? Yawonya. Era babakuba nti okuwonya kuli mu mikono gyabwe, abantu tebandifuddenga. Naye tulina okumanya nti tuteekawo amakubo. Oba ofunye obulwadde n'ogenda ew'omusawo, ntegeeza bano baddokita, sitegeeza abalogo. Tolina genda w'abalogo, abo bakozesa majini n'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era wogenda eyo omanya obusiraamu bw'obuziise obuvuddemu. Tolina kubeera nti ogenda mu balogo. Naye ntegeeza omusawo, dokita, bano abakuba empiso n'okuba eddagala biki. Kati naye ng'okakasa nti Allah yakola ki? Yawonya. Kibayita atawakkulu, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nti Allah awonya. Era Allah wasalawo ng'omuntu afa, okufa Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Yafa, yatta. Astaghfirullah. Allah yakola ki? Yatta. Era yawonya. Huwa alladhi yuhyi wa yumit. Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo nti kati ono abeere mulamu ate ono akole ki? Afe. Ebyo byonna biri mu ki? Mukono gw'ajja Allah subhanahu wa ta'ala. Namwe kityo omuntu alina okumanya nti ilmu esookebwako omuntu okumanya Allah subhanahu wa ta'ala, namanya nti Allah obuyinza buli mu mikono gye. Allah yasaanye okubeera nti asinzibwa mu mbeera zonna zonna zonna, awatali kumugattako kintu kyonna kyonna kyonna. Oluvannyuma lw'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu alina okumanya eddiini ye. Omanyi nti Allah musinza ntya. Kitegedde Allah yasaanye okusinzibwa, naye musinza ntya? Noonya okumanya Allah olina musinza otya. Oluvannyuma lw'okutereeza enzikiriza yo mu Allah, noonya Allah omusinza otya. Togamba nti nze kasita Katonda wange mumanyi, eddiini eri mu mutima, n'osirika, tosaala, tokola ki, tosiiba, naye n'olowooza ojja kuyingira ejjana, Allah akusonyiwa, akusaasire, akuwa ebirungi. Nedda. Bw'omala okukkiriza n'okubeera nti onoonya Allah omusinza otya. Essola ogisaala otya. Abafu omanye essola kyetegeeza. Olina okumanya essola yo gy'osaala etegeeza ki. Quran okugisoma etegeeza ki. Noonya okumanya. Allah atuwadde alhamdulillah amanyi weebali. Ate teweesiga social media 100 nga gwogamba TikTok ye musomesa wange. Nedda, ayagala yateekako byayagala, naye genda ewa bamanyi bannannyini kumanya Allah bwe yawa okumanya, obeere nti ofuna okumanya. Omuntu akusomese nti kino kiriwo ekiti ne bwekiti, ebintu kiriwo ekiti ne bwekiti. Naye bya social media abantu bagattagatta obuntuntu nga bye baagadde ne babusalaasalamu nakinaki. Seeka batannamalizaayo nsonga, ono n'agisalamu n'akomyawo, okugamba ebintu ne biba nga biri half baked bwe bityo. Naye gende bannannyini kumanya, obabuuze essola etegeeza ki, onsinza ntya Allah, nakinaki. Ensonga zonna eza ibadaati okusinza Allah obeere nga ozimanya, obeere nga omanya nga tonna okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, obeere nga omusinza ala ilmu ng'okozesa kumanya.
oluvannyuma lw'okumanya eddiini yo olina okumanya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubanga esswala eno gyogenda okusinza Allah, ani yatuyigiriza okusinza Allah? Ye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ogwo gwali omulimu gwe, yatumibwa ku nsi si kumusinza. Nabbi tasinzibwa era talina maanyi gasinzibwa, tawonya, tatonda, tatta, tawa bulamu, agamaanyi ga Allah yekka. Naye omubaka bweki omulimu gwe kubeera nti ffe tumuyigako. Allah gamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mazima mwine ekirungi ekyokulabirako ekirungi mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Liman kana yarju llaha wal yawmal akhir, eri oyo yonna yenna ayagala asuubira okusisinkana Allah era nga akkiriza n'olunaku lw'enkomerero. Wayarju kugamba alina okubeera nti atwala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ekyokulabirako kye, olina okumuyigirako. Abaffe nabbi yasaalanga atya? Kiva nti yali muntu nga ffe, yawasa. Abaffe nabbi yawasa atya sallallahu alayhi wasallam? Yawangalanga atya ne famire ye? Yawangalanga atya n'abakyala be? Yawangalanga atya n'abantu aba bulijjo? Omanyi obulamu bwe yabuyisanga atya? Omukoppeko, kuba yali asinza Allah, ng'atuyigiriza tusinza tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe kityo omusiraamu oteekeddwa okubeera nti omanya ensonga ezo, osisinkane Allah ng'akusiimye. Olina okumanya Allah subhanahu wa ta'ala, omanye eddiini ye, ensonga ezikwenda ku ddiini, ng'ani agenda zikuyigiriza, ogenda zijja ku bikolwa by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'ebigambo bye, ng'atusomesa butya bwe tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.